Okay, ndine kansala Nanteza Juliet wano mu Kiteezi Olyota kansala. Je ndi mukwano Rambocha. Mwebala omulimu. Mulimu tugezaako. Naye sofa embeera eri etya kati? Kati nze ndi kansala Juliet Nanteza akiikirira ekitundu kino ku district e Wakiso, Lusanja, nga Lusanja agwa mu muluka gw'Ekiteezi. Tuli mu nnaku etegambika kuva lunaku lwa jjo okutandika n'essaawa 2 tuli wano. Tugezezaako okuzuula emirambo, olunaku lwali twakazuula emirambo 4, gye twazudde emirambo 15, gy'emirambo 16, gy'emirambo 19 in total. Naye olunaku olwajjo mu bwangu obwabeereddewo obw'okumakya ssaawa 2-3 twasobodde okufunayo abantu abalamu nga 4 bokka wano. Singa kubanga ekyasinze otuluma twasabye obuyambi mu bwangu. Abantu baffe babadde wansi nga balamu nga bakuba amasimu ng'agamba ebbugu mulingi nyamba Geoffrey nyamba muntaase naye obuyambi bwa zereeti kubanga kati ebimotoka bino byolaba wano ejjo twafunye ekimotoka ekyasoose kyazze essaawa 5 naye ng'abantu tukozesa nkumbi. Incident eno yaguddewo wakati w'essaawa emu kitundu 2 awo ze ssaawa ezo we kyagwiriddewo kati buli omu gye yadduse okuva gye yazze okutandika okugezaako okutaasa ze ssaawa zezo katubale 2 nnamba ezatandise. So kansala gwe mu kubala abalamu ku nnyumba ezibadde wano ze baakubye olowooza abantu nga bameka abali wansi? Nze ekisooka statistics gwe nina ku kino ekitundu abantu ababadde bakolera mu Lusanja bokka abasinga abatraders babiki bali abantu 1,000 mulamba abali eno wansi, then abantu betusuubira okuba nga baakoseddwa amayumba galinga mu 50, then abantu betusuubira okuba nti baafudde bali wakati w'ebibiri n'ebisatu kubanga wansi wano nga bw'olabawo bwe wati gabadde mayumba g'abantu. Neeri twafunye sites 4, tulina eno site yabadde main site kuba eno yabadde wasinga abantu abangi. Eri nga kujagenda ne waddeyo site wadde engeri y'akadiba n'eddaamu n'emiti gyonna gyayereddwa. Eyo nno gye twajja omukyala n'omwana eyabadde wansi ng'alaajana nga tulowooza tunaataasa obulamu bwe naye essaawa zaayiseeko okumusanga ng'afudde. Nebaza nnyo omusajja eyabaddewo jjo ng'alaba mukyala we afiira munda mu kalina oba mwatuuseko ku kalina eyabadde waggulu. Omukyala oyo baamuggyeyo wansi ssaawa nga 10 naye omusajja yadduse n'agenda n'apangisa kyekyo ky'excavator ajja akole ki aggyeyo mukyala we ng'akyali mulamu naye kyannaku essaawa we zaaweredde 10 ng'omwana omukyala naye afudde. Tusuubira essaawa zino tetukyalina nnyo ssuubi lya kufunayo muntu mulamu naye at least tusaba gavumenti eyongere okutuyamba tube nga tusimayo abantu baffe bano baziikibwe bulungi era baagala mirambo gyabwe. Bantu nga 2 be bakyali wansi eyo bakyali bansi akafuna k'abantu 4. Kati wano woolaba batandise okusikaasika at least awo zaabadde ennyumba ze baakubye wansi awo wo tewaliiwo ebyo ebimenyeewo nga bw'olaba ebyo ebizimbe naye kiri ekintu bwe kyazze kyatambudde bweki nga kigenda kiziika zeeri yonna wansi gy'olengera yo baaziiseeyo ennyumba nga bwezi twetebereza ezo zonna nnyumba nziike eziri awo kubanga ono kasasiro abadde ne hiiru bw'ati waggulu naye nga temunda mulimu amakubo abantu ge bayitamu. So abamu babadde batambula abasinga babadde beebase kati nga omwami gwe tujjeyo n'omukyala ategerekese nga maama Witini yabadde ne bbaawe n'omwami we mu buliri. So essaawa ezo ez'okumakya naawe ge kennyini oba okyebase kati n'olabira ddala ng'abantu baafudde mu kikangabwa nga tebategedde. So baŋŋambyeko nti bawooningako wano. Kati ekintu ky'okuwooninga wano tekitandise leero oba jjo naye nga w'omanyi ebintu bya Uganda bigenda na protocol mwanattu kubanga ffe tuwandiise amabaluwa nga tusaba basengule abantu bano kasasiro bamugye Ekiteezi bamutwale ewalala ne batugamba baaguleeyo ddundu naye nga gundi gye balinamu oba gyandiise nga challenge ndowooza transport wala kubanga benefits ze baatusuubiza z'enguudo nti bajja tukolera oluguudo lwaffe ne kasasiro waffe kasasiro bamale bamukoleshi bamushifting naye okuva mu 2-3 kasasiro we yajjira wano kasasiro abadde ajjudde era mu wiiki eno gye tumazeeko inze kennyini nali mu council ku district ne mbagamba bannange kasasiro agenda kutta abantu kasasiro ajjudde gavumenti etuyambe tubeereko kye tukolera abantu babe tewayiseewo na wiiki nnamba nga kasasiro ayiise ngassa abantu. Kati olowooza ki nti enkuba ye kireese yatendewaliddwa nga bw'olaba nti
mukoka kati ekintu ekigenda kiteeka ku nkuba kuba enkuba ebadde ng'etonnya bulijjo eno si buduuda nti landslides zikola ki eno si buduuda nti landslides zijira ne zikola ki ettaka kuba lyandibadde ettaka nga lyeriyiika naye nga naawe bw'olaba mukwano ekintu bakipakira kasasiro yenna ow'omu Kampala ne kijjula naye neewunyiza nnyo deputy ED yesterday yabadde awa report yagambye mbu wano wakyaliwo eka emu n'ekitundu ey'okuyiwamu wayongere wajjule kitwale omwaka mulala muki mulamba naye nga gwolaba wakyaliwo eka emu n'ekitundu ffe n'olwekyo twagala gavumenti eririre abantu baffe ebekompasetinge ne kasasiro waabwe bafune gye bamutwala eyo gye bagamba gye baagula eddundu gye babateeka kasasiro kuba kati abantu bano bonna abali wano basenguse kiro abantu bavudde wano kiro n'abalala bavuddewo ku makya buli omu obwedda addukanga adduka ekibambulira kuba tomanya olaba eri gy'obadde sayidi zeeri ekintu kyesaze olabyeko kitegeeza essaawa yonna nakiri kiyinza okuddamu ne kiyiika kati bano bonna zino ennyumba zolaba zikola ki ziri wansi kati ekyo bwe kiyiika kigwa kuli waggulu n'olwekyo abantu ba wano bano bonna bakuggibwawo basasulwe bagende at least gye bagenda government tugisaba eno this is a national importance a national matter it is a national disaster jeno kandolinga liba minisita babeere naye nga ffe abababeeramu kubanga ffe tubagaidinga bulijjo era nze mbadde nga mbeera ne meetings nabo nga mbabuuza kati tukoze tutya ffenna nga batugamba akansala twagala batukompasetinge amabaluwa gabadde gatambulira mu mitendera naye kansala bwotwala wano nga kansala eri side nga ndaba nga tewali active ng'eno kati omanyi lwaki tewali active ng'eno wano wabadde wasinga amayumba era wano wabadde ng'esinga wano wansi naye banga abakozi abafiiridde side eri bangi ababadde bakola mu kasasiro abasinga badde bakola era be bano abantu ababadde wano basinze nnyo okufaako ku baana abantu ejjo bwe badde baakatandika n'abagambye bannange essira mulitaddeko nnyo eno naye ate n'eri naye waliyo ki abantu nagyo mingi naye basinga bali sayidi za wano concentration yo baana alitadde wano naye abantu abasinga babadde era sayidi z'eno kubanga wabadde ennyumba obuyumba abapangisa abakola ki bonna nga bali wano neeri waliyo emirambo essuubi lye twandibadde nalyo kwe kubanga tuyambibwa basime ekintu ekyo kitambule kisange excavator kuba tunisasanga excavator eyo bweti tujja manya batambuddeko tukyali wala nnyo omanyi kwota ya kwota ne kwota ya kwota ya kwota gye bakatandika kubanga balina okusima paka wansi wansi olengera omuntu gwe baba bafunye wansi aba wansi ddala eri bino ebisaaniko byonna biri kungulu balina obikuba batuuke wansi okusanga ennyumba kasa basanga ettaka lya green ngomanya erya red awo ngomanya waliwo ki waliwo omuntu so member of parliament abatwala yani omwami Mwadanku Nnyingi MP waffe wa Kyaddondo era ajja obwedda ali wandooza mwamulabyeko n'eri obwedda ajja ali wano bangambye abadde akwata enkumbi okulimaalimamukka abantu ne batabuka simanyi oba yabadde akwata enkumbi zaawe saabaddewo twabadde no mu faamu nga tugezaako okutaasa abantu mwebale nnyo mwebalire ddala yo kansala Nanteza bagezaako tukyaliwo bakyamenyera ddala amayumba okulaba nti beeyongera okuyiwa eno sayidi nga bwe banoonya abantu